إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. matendo gonama nujera majuvuga Allah azza wa jalla tumutendeza ntumusuta tumutendereza era ntumusuta namatenda aga manujera majuvu agagwanidde yeyeka oyo Allah azza wa jalla omulezi waffe tumwebaza ebirungi byonna byatukoledde naddala okutulungamya ku kkubo eggolokofu tumwanjagira atukuumire obulungamu obwo bwe yatusiimira aleme kututeera mu bisitaani okuba nti atulabankanya okutujja ku mulamwa ogwo ogwatutondesa tumwanjagira aleme kututeera mu bisitaani okuba nti atukyankalanya n'atulabankanya okutujja ku mulamwa ogwo ogwatutondesa tumwanjagira sokusasira n'emirembe ku mubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo gwe yatutumiranga kyakusaasira eri ebitonde byonna tumwanjagira okusasira n'emirembe bibunire ddala abantu b'ennyumba ye ne basahaba be bonna okutwalira awamu n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala olunaku lw'enkomerero. Omubaka oyo Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yajja n'obulungamu ng'obulungamu obwo oyo yenna abugoberera wa kufuna okwesiima kuno ku nsi ne ku lunaku lw'ensonga. Omuntu ayinza okugamba nti okwesiima kuno ku nsi kwe kuluwa nga bangi betulaba nga bagoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama lutakuluta naye ate nga be basinga n'ebizibu be basinga n'obukaluubirivu ekyokwanukula kiri kimu kyokka. Kyangu nnyo okwanukula ensonga eyo. Lwaki? Nti omuntu yenna ali ku bulungamu agoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne bw'onoomusanga nga mwavulunkupe nga talina kaayina oluusi n'ez'okulya zimubula tajja kubeera na kuwankawanka kwonna mu mutima gwe. Kyonna ekiba kizze amira kimire era asiima nti kino Allahu azza wa jalla kyanjagaliza era kyansiimidde, n'olwekyo naye n'akisiima mu mutima gwe n'atebenkera nakyo namuvinga on. So nga ate omuntu yenna atayina butebenkevu, omuntu yenna atali ku kkubo ggolokofu, atayaayaanira kusisinkana Allahu azza wa jalla, atayaayaanira kugoberera mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, omuntu oyo ojja kumusanga ng'abeera mu bulamu obwakanyigo. Ne bw'aba alina ebirungi ebifaanana bitya, omutima gwe tegutebenkera, teyeebaka, asula akukunadde, alowooza kino alowooza kiri, yeeraliikirira kino yeeraliikirira kiri. So nga ate omuddu oli omunaku atalina kaayina olw'okuba yeesigamira Allahu azza wa jalla mu buli ngeri, olw'okuba nti ye alulunkana kugoberera mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, focus ye eri ku bulamu obujja so si buno obw'edduniya buno. Ne bw'aba yasuze enjala yeebaka otulo ne tujja. Obwe bulamu obweyagaza, obwe bulamu obulungi obutaliimu kanyigo kuno ku nsi, ate nga ne ku akhira agenda kubeera mu abo abali mu kusanyuka, abali mu kwesiima. So nga ate na wano mu bulamu obwa barzakhi nawe agenda kubeera nga yeesiimye. Tojjukira Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omuddu omulongoofu bw'ava ku mwaliro guno ogw'ensi n'amala okuyita mu prosesi y'omu kabuli awo, ebibuuzo abyanukudde byonna bulungi, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti Allahu azza wa jalla alagira ne bwamwalirira ekyaliriro ekiriri nga kyamujjana
omuddu ono yeebaka otulo ng'otuwa omugole. Yeebaka otulo ng'otuwa omugole agenda kusisimuka ddi ng'essaawa y'okuyimirira mu maaso ga Allahu azza wa jalla etuuse. Tusaba Allahu azza wa jalla ateekemu abo abalina obulamu obweyagaza kuno ku nsi, ate era abagenda okubeera mu bulamu obweyagaza ku lunaku lw'enkomerero. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. N'olwekyo baddu Allah bulungi abakkiriza, tufeeyo nnyo okuba ntugoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu ebyo byonna bye yajja nabyo awatali kusosolamu. Bw'obanga tonnasobola kubaako ky'oteeka mu nkola, mulaajanire Allahu azza wa jalla, omugambe nti ya Rabbi nsobozesa okuba nti nakino nkiteeka mu nkola. Funa akasenge w'okiteeka nga bw'olaajanira Allahu azza wa jalla abeere ng'akusobozesa nakyo okukiteeka mu nkola. Wabula tokikubako kifuba na kukivumirira. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza, tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogw'okutunuulira obusalafu kye ki. Manhaji as-salafu salih wa hajatul umma ilayhi, nga Sheikh Fawzani hafidhahullah bwe yagamba. System oba enkola y'abalongoofu abaatukulembera n'obwetaavu bwa umma okuba nti nno tudda eri system ey'abalongoofu abaatukulembera gye baatambulirako. Baani abo? Be basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Twatandika biidhinillah omulyango al-adillatu ala wujubi ittiba'i minhaji nubuwa, obujulizi obutulaga oba obutulagira okuba ntuteekwa buteekwa okugoberera enkola y'obwannabbi, ekkubo ly'obwannabbi, system Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gye yatuteerawo. Twalaba obujulizi, ensonga esooka Sheikh waffe yalambulula ensonga eziwerako. Sheikh Kigwe twogerako wano ye Sheikh waffe Abi Abdillah Muhammad bin Sa'id Raslani hafidhahullah mu kitabo kye Da'aimu Minhaji Nubuwa. Sheikh waffe yalambulula ensonga eziwerako, nga bwe twogerera bino twakalabako ensonga bbiri. Olwayiro biidhinillah twagala tutunuulire ensonga ey'okusatu nga tuwanjagira Allahu azza wa jalla atuteekemu abo abanaabitegeera. Sheikh agamba nti wa akhbarna Allahu tabaraka wa ta'ala an ridaahu amman ittaba al-ashaba bi ihsanin. Agamba nti Allahu azza wa jalla omulezi waffe yatuwa eggulire ng'atutegeeza mu kitabo kye Qur'an okusiima kwe, Allahu azza wa jalla okusiima kwe eri abo bonna ittaba al-ashaba bi ihsani, oyo yenna agoberera basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu bulungi. Owulira Allahu azza wa jalla yagamba nti amman ittaba al-ashaba bi ihsani, oyo yenna agoberera basahaba mu bulungi. Tukimanyi nti nno basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallama baali bantu balina ensobi ze baagwamu, tebaali abo abakuumibwa. Bannabbi bokka be bakuumibwa, be batagwa mu nsobi. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama gwe tugoberera wholeheartedly. Basahaba bano Allahu azza wa jalla agambye nti oyo yenna abagoberera mu bulungi. Wa'adda lahum thawaba al-azima. Allahu azza wa jalla abo bonna abagoberera basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallama yabateekera empeera ennene olw'okugoberera basahaba bano. Faqala ta'ala, Allahu azza wa jalla yagamba was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari. Owulira, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal answari, n'abo abaakulembera
omulembe ogwasookera ddala mu umma yaffe eno umma ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallama be baatukulembera. Allahu azza wa jalla beebo be yalondamu ne bakulembera ku mwanjo gwa umma eno minal muhajirina wal answari, mwabo abaasenguka ne bava e Makka ne bagenda e Madina ne basenguka n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wal answari, n'abo abataasa bannabbi sallallahu alaihi wasallama be balwabo abo abaasiŋŋaanibwa e Madina. Jjukira bulungi nti nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'ali e Makka yalina abaamukkiriza ate yalina abaamuwakanya era ne bamulwanyisa ne bamuyisa bubi. Basahaba be ne batuuka okusenguka ne bagenda e Habasha bataasa ki? Baddusa ddiini yaabwe. Akanyigo kayitiridde. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abagamba abaaye musooke mwewungulемukko. Ne bagenda e Habasha ne babeerayo ebbanga. Bangi mu bo baakomawo nga nabbi sallallahu alaihi wasallama nga tannaba kusenguka, ate bangi mu bo baasigalayo ne bavaayo e Habasha nga nabbi sallallahu alaihi wasallama amaze okusenguka agenze Madina. Kati mu process eyo nabbi sallallahu alaihi wasallama Allahu azza wa jalla yamukkiriza okusenguka, naye before that nabbi sallallahu alaihi wasallama yanoonya. Allahu azza wa jalla amuwadde hinti nti ajja kusenguka ave mu Makka. Yatandika okunoonya baani abanaamubudamya. Jjukira bulungi nti ku mulembe ogwo abantu baakolanga hijja, naye hijja ki gye baakolanga? Kuba obusiraamu bwali tebunnalaalika hijja, naye abantu baakolanga hijja mu ntegeera yaabwe yaliwo mu kiseera ekyo. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallama yalina Abubakari ng'agenda atambula mu bantu abagarabu ab'ebika eby'enjawulo abaali bakuŋŋaanye mu kukola hijja, n'agenda ng'agenda abayitamu ng'ababuuza, bannange ani ayinza okubudamya omubaka wa Allah? Abantu bangi baateekangawo conditions ezitategeerekeka nga banoonya bya dduniya. Bwe yatuuka ku abo abaali bavudde e Madina, nabbi sallallahu alaihi wasallama yababuuza, abaaye munaasobola okubudamya omubaka wa Allah n'okumukuuma? Baamubuuza, tufuna ki? Wawe tufunira? Ng'omutonde atunuulira nnyo ki kyafuna mu kino kyagenda okukola. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yabagamba ekintu kimu kyokka, nti okufuna kwammwe kuli eri Allahu azza wa jalla. Mugenda kufuna ki? Aljanna. Mugenda kufuna ejjana. Basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallama bano abaali bavudde e Madina baamuddamu ne bamugamba nti obwo busuubuzi bulungi nnyo era tukkiriza. Nabwe kityo nno nabbi sallallahu alaihi wasallama yatandika okukola enteekateeka okuba nti asenguka agende e Madina. Liba tiriri busa, Allahu azza wa jalla n'amukkiriza okuba nti asenguka. Olunaku lumu amawulire gamaze omumujjira, obubaka bumujjidde okuva eri Allahu azza wa jalla obumukkiriza okusenguka. Bwamujjira mu biseera bya mutuntu, musana gwaka nnyo, baada dhuhuri awo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yasitukiramu n'agenda ewa mukwano gwe nfanfe. Mukwano gwe nfanfe ate era nga ye ssezaala we Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atuukayo, kuba ebyafaayo bitunyumiza nti nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'ajja mu biseera bino eby'ettuntu, bonna abaali mu nnyumba Abubakari ne bawala be beewuunya nnyo kiki ekitambuzza nabbi sallallahu alaihi wasallam mu biseera ebyo, kuba ebyo ebiseera bibeera byakuwummula, omusana gubeera mungi. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam ayingira agamba Abubakari, njagala kwogera naawe, nina ensonga enkulu ennyo. Aisha radhiyallahu anha yaliwo. Nabbi sasa naga nti bano baveewo. Abubakari naga nti bano bantu bo, tewali mutawaana, yogera.
nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amutegeeza nti Allahu azza wa jalla anzikiriza okusenguka. Abubakari kiki yamuzzaako? Abubakari kiki yamuddamu? Yamugamba nti ya Rasulullah, nsaba mbeere munno mu lugendo luno, amakulu nsenguke naawe. Bw'atyo nabbi sallallahu alaihi wasallama yakkiriza Abubakari abeere munneewe mu lugendo, basenguke batambule bonna. Nabbi sallallahu alaihi wasallama baakola enteekateeka buti bagenda okutambula na buli kimu. Ebyo biwanvu tujja biraba mu musomo gwaffe sheekhe waffe Siddiq Nasir mu biru gwatusomesa obw'ebyafaayo mu bulamu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallama, omusomo gwa siira. Kaakati nabbi sallallahu alaihi wasallama asenguka agende Madina. Bw'agende Madina, abantu be yasiŋŋaanayo bano byali amaze okukola nabo endagaano mu biseera bya hijja, abo Allahu azza wa jalla baayita al-answari, abataasa ba nabbi sallallahu alaihi wasallama. Al-muhajirina be bano abasenguse abaava e Makka ne bagoberera nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'agenze e Madina. Allahu azza wa jalla atugambye nti wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, abo abaakulembera mu kukkiriza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu abo abasenguse n'abo abataasa. Walladhina ittaba'uuhum bi ihsaanin, n'abo bonna abagoberera bano emiteeko gy'abantu bano ab'emirundi ebiri, abasenguse n'abataasa. Kati n'abo abazza oluvannyuma lwabwe ne babagoberera bi ihsaanin, mu bulungi, kiki bagenda okufuna? Allahu azza wa jalla agamba nti radiyallahu anhum, Allahu azza wa jalla yabasiima. Jjukira eri waggulu sheekhe agambye nti Allahu azza wa jalla yatuwa eggulire aniridaahu, ery'okusiima kwe. Asiimaani amman ittaba al ashaba bi ihsan, oyo yenna agoberera abasahaba mu bulungi. Kati kwe kuleeta obujulizi nti walladhina ittaba'uuhum bi ihsaani, n'abo bonna ababagoberera baani bano basahaba mu bulungi. Radiyallahu anhum, Allahu azza wa jalla yabasiima. Wa radu anhu, ate nabo ne bamusiima. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtiha al-anhar, yabateekerateekera oluvannyuma lw'okusiima kwe, yabateekerateekera ejjana tajri tahtiha al-anhar, ejjana eno erimu emigga egikulukuta. Khalidina fiha abadan, ejjana eno bagenda kugiwangaaliramu emirembe n'emirembe. Dhalika al-fawzu al-azim. Allahu azza wa jalla akonamu sitampu n'agamba nti okwo nno kuwangula, okwo nno kuganyulwa okunene nnyo, obwo nno buwanguzi obutagambika, obulungi obuyitirivu obwolekedde abantu bano. Baani? Abo baakulembera mu basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallama, n'abo bonna ababagoberera oluvannyuma mu bulungi. N'olwekyo basahaba bano Allahu azza wa jalla yabasiima emiteeko gyombi. Bamuhajirina ne ba answar yabasiima emiteeko gyombi. Kati naawe omuddu azza oluvannyuma lw'abasahaba bano, naawe osobola bulungi nnyo okwenyigamu. Allahu azza wa jalla agambye nti walladhina ittaba'uuhum bi ihsaani, n'abo bonna ababagoberera mu bulungi. Eyo ensonga lwaki olaba nti tulwana bwezizingirire, tufubanga bwe tusobola okulwanyisa sitaani ereme okutulabankanya okutujja ku mulamwa. Tugoberera basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallama mu bulungi. Lwaki? Be balina omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Obubaka bukka nga buyitira ku lulimi lwa nabbi sallallahu alaihi wasallama. Ebigambo ng'abigamba baani? Yabigambanga bano basahaba bamuhajirina ne ba answar. Obubaka bukka nabbi sallallahu alaihi wasallama abufulumya,
abategeeza ebivudde eri Allahu azza wa jalla bigwa mu matu g'abano bateeka mu nkola sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallama. Obu nabwo obubaka obw'omuteeko ogwokubiri. Nabbi sallallahu alaihi wasallama abayigiriza era abasomesa enkola ye. Bano be baalinga naye bamuyigako bateeka mu nkola. N'olwekyo tosobola kutegeera ddiini eno okuggyako nga oyitidde mu makubo gennyini abasajja bano ge baayitiramu. Lwaki? Be balina omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Oyo abaddewo live ng'eggulire libaawo, ng'eggulire lifuluma, ng'ensonga yonna ebeebaddewo, oyo yenna abaddewo n'alabako n'amaaso ge n'awulira n'amatu ge, tebafaanana n'onaze oluvannyuma gwe banyumiriza obunyumiriza. Tebafaanana n'onaze oluvannyuma gwe banyumiriza obunyumiriza. N'olwekyo basahaba bano be baalina omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhum. Allahu azza wa jalla yabasiima. Teyakomawo wokka, naffe abajja oluvannyuma naffe n'atuteerawo oluwenda. Walladhina ttaba'uuhum bi ihsaani. Buli lw'osalawo n'okkiriza okugoberera omubaka ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ng'oyitira mu kkubo ly'abasahaba lye baayitamu, naawe obeera omaze okuyingira mu bano Allahu azza wa jalla baasiima era be yateekerateekera ejjana eno erimu emigga egikulukuta, khalidina fiiha, gye bagenda okubeeramu emirembe n'emirembe. Khalidina fiiha abadan, bagenda kugibeeramu emirembe n'emirembe. Dhalika alfawzu alazim. Okuno kwe kwesiima okutagambika. Sheikh agamba nti qala Saadiyu rahimahullah fi tafsirihi. Imam Saadi ono munnatafsiri tumanyi bulungi era nga yali omusomesa wa Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah rahmatan wasi'a. Agamba Sheikh ono bwe yali avvuunula aya eyo yagamba nti as-sabiquna humu alladhina sabaqu hadhihi al-umma wa badaluha ila al-imani wal-hijra wal-jihadi wa iqamati dinillahi. Agamba nti Allahu azza wa jalla abantu bayogerako as-sabiquna, abo abaakulembera, abaatusookayo, abatuli mu maaso. Humu alladhina sabaqu hadhihi al-umma, beba abaakulemberera ddala abakkiriza omubaka ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ku ntandikwa. wabadaluha ila al-iman, ummeeno baagikyusa. Jjukira nabbi sallallahu alaihi wasallama yagenda okujja, waaliwo obubuyabuya nga bubunye bubuutikidde Makka, obubuyabuya nga bubuutikidde ensi eno. Nabbi sallallahu alaihi wasallama najja n'ekitangaala. Bano abasajja bano abaamukkiriza nga bazimbira ku ebyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama by'abasomesezza, badaluha ila al-iman, baakyuka ne bava ku bukafiiri, ne bava ku bubuyabuya ne badda eri imaani obukkiriza. Ne bakyusa ummeeno, ne bakyusa abo abantu abaaliwo, ne bakyusa sisitemu yonna completely, ne bagijja ku bubuyabuya obukafiiri okugatta ku Allahu azza wa jalla n'ekintu ekirala, ne bagyolekeza eri obukkiriza, okukkiriza Allahu azza wa jalla mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna, n'okukkiriza ebyo byonna ebigwa mu kategole y'obukkiriza. Walhijira, ne basenguka, ne balekawo amayumba gaabwe, ne bagenda mu buwaŋŋanguse. Kiki ekibatutteyo? Kutaasa ddiini yaabwe, kutaasa ddiini yaabwe, kusenguka kuva mu bakafiiri. Wal jihadi, n'okulafuuba n'okulwana mu kkubo lya Allahu azza wa jalla. Olabye Sheikh agambye ekisookera ddala kukkiriza Allahu azza wa jalla, kyekiddako kusenguka kuva mu nsi y'abakafiiri. Ekiddako ki? Al jihadu fi sabilillah, kulwana mu kkubo lye.
okusobola okutaasa enzikiriza eno gyo adaptinze, enzikiriza eno gy'osiimye nga yenzikiriza entuufu, lyekkubo lyokka mw'ojja okuyitira okutuuka mu maaso ga Allahu azza wa jalla ng'akusiimye. Olina okugiprotectinga, olina okugikuuma. Tebagikuuma na bigambo byokka, kuyiwa musaayi, oyagala toyagala. Ensonga eno nnene. Kyova abantu nno kyewuunyisa, tuli ku mulembe ng'omuntu bw'oyogera ku kigambo nti al jihaadu fi sabiilillah nga sheekhe bw'akireese wano, wal hijra wal jihaad, abantu nga bagamba nti oyo khawariji akoola abantu okugenda okulwana jihaadi. Subhanallah, aya tuzijjemu mu Qur'an, ebigambo bino tubijjemu, kitabo kikyonoobikkula nga kisomesa aqida, kisomesa tawhid, okujjako ng'ojja kusangamu ekigambo al jihaadu fi sabiilillah. Kuba tosobola kusomesa tawhid n'omumalako n'omwetooloola, tosobola kusomesa al aqida, enzikiriza, okujjako nga oyagala toyagala, ojja kusomesa ku jihaadu fi sabiilillah. Lwaki? Anti Nabbi sallallahu alaihi wasallam entalo mmeka ze yalwana ye nga ye ze yeetabamu ye physically, ng'oggyeko saraya, ebikwekweto byatumangamu basahaba, mugende mukole kino, mugende mu kifo gundi, mugende. Subhanallah, basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam basenguka bagenda e Madina, they established base y'Obusiraamu ne batandika okuzza force. Eventually emyaka 8 oluvannyuma lw'okubanga basenguse okuva e Makka, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakomawo e Makka, ekibuga Makka n'akinunula awatali kuyiwa musaayi wadde, kuba Allahu azza wa jalla yali amaze okumuyisizaako obuwanguzi ng'alwanye entalo eziwera, nga tewakyali asobola kusitula mutwe, era nga bwe bawulira nti Muhammad n'abasajja be bajja, kakokola tondeka nnyuma yakulembera. Tewabangawo n'omulundi n'ogumu mu byafaayo by'Obusiraamu mu abo abaatambuza Obusiraamu mu ntambuza entuufu okuviira ddala ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama lwe baatuulako ne bagamba nti nno tutuule tuteese engeri gye tunaatambuzaamu Obusiraamu nga tuyitira mu kkuba akalulu. Tekibangawo. Tuteese butya bwe tuneegatta n'abakafiiri ne tutuula mu paliyamenti, tuteese tulabe engeri gye tunaatambuzaamu obulamu. Ekyo tekibangawo era tekigenda kubaawo mu byafaayo. Naye tuli ku mulembe nga ebyo bye tukoowoolera abantu okugendamu. Era tukiraba nti okulwana mu kkubo lya Allahu azza wa jalla, ebyo tibikyasaana kubeerawo. Tulina kutambulira ku systemu nga bw'etambula, tulina kutambulira ku mbeera nga bw'etambula. Abantu bagende bakuba akalu, tusindika ababaka mu parliament, bagende batulwanirire. Subhanallah, kyova olaba nti basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallama abo abaaliwo mu kiseera ekyo nga baazuukidde Allahu azza wa jalla nga yaleese ekyamagero, ne bakomawo ko ku nsi, ne batusanga mu mbeera gye tulimu. Abasiraamu abagamba nti la ilaha illallah nga tuli over 2 billion, subhanallah, naye nga tutambulira wansi w'abakafiiri be batuwa ebiragiro, hatta ne mu nsi z'Obusiraamu nga be batuwa ebiragiro. Allahu akbar. Kuffe kwe basookera. Ono mukafiri w'omu Amerika yagambye nti the king of Saudi Arabia cannot survive 2 weeks without US. Nti oyo kabaka wa Saudi Arabia tasobola kusurvivinga weeks 2 bweziti nga teyeesigamye ku saidi ya Amerika. Era Amerika kegeza ne muvamu bweti, tasobola kusurvivinga, tasobola kumala wiiki 2 ng'akyaliko.
olabye okwewaana okwo ate nga it's the fact okusinziira ku mbeera nga bwetambula right now. Nolwekyo Sheekh agamba nti nno wal hijira wal jihad n'okulwana mu kkubo lya Allahu azza wa jalla be baatukulembera ebyo byonna tolina kyojja kukola okujjako nga baakulembera okukikola. Wa iqamati diini llah okuyimirizaawo eddiini ya Allahu azza wa jalla minal muhajirina. Allahu azza wa jalla asookedde kubaani? Kuba muhajirina, kuba be baasooka okukkiriza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne bamala ne basenguka naye ne bagenda okwegatta ku baganda baabwe abaali bakkiriza okubataasa. Bamuhajirina abo Allahu azza wa jalla aboogerako emiteeko gino ebiri gyayogeddeko mu Qur'an. Emiteeko gino ebiri gyayogeddeko egikulembera nga tannaba kwogerako abo abajja oluvannyuma. Allahu azza wa jalla yaboogerako eri mu surati al-Hashr aya ey'omunaana n'ey'omwenda. Aya ey'omunaana ayogera ku ba muhajirina, aya ey'omwenda ayogera ku ba al-ansar. Aya ey'omwenda ayogera ku ba al-ansar. Allahu azza wa jalla yagamba nti walladhina ukhrijuu min diyarihim, n'abo n'abaafulumizibwa. Owulira, ukhrijuu min diyarihim, alladhina ukhrijuu min diyarihim, baafulumizibwa nga banyigirizibwa ne bakakkibwa okufuluma mu maka gaabwe. Wa amwalihim, ne mali yaabwe ne bagireka. Yabtaguuna fadlan min Allahi wa ridwana, banoonya ki? Okufuluma mu mayumba gaabwe ne mali zaabwe ne bazireka. Banoonya ki? Banoonya fadlan min Allah, banoonya ebirungi ebiva eri Allahu azza wa jalla. Wa ridwana, n'okusiimibwa kwe. Allahu azza wa jalla abasiime. Banoonya ki? Banoonya kuyingira jjana. Wa yansuruna Allaha wa rasulahu, abantu abo beewaayo okutaasa Allahu azza wa jalla n'omubaka we. Batya? Ensonga gye tubali twogerako wali waggulu, wal jihaadu fi sabilillah. Baataasa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Ddayo soma ebyafaayo, tunuulira olutalo lw'e Badiri, otunuulira olutalo lw'e Uhudi, otunuulira olutalo lw'e Khandak, Gazwatul Ahzab, otunuulira entalo endala ezisigadde. Abasajja bano engeri gye baatambulangamu ne bagenda banoonya ki? Kutaasa na kulwanirira Allahu azza wa jalla na mubaka we. Eddiini eno esobole okukutuukako gwe agirimu right now, gy'ofunidde ku mukeeka ate n'oddaawo okugizannyiramu. Bano abasajja baateekawo emigongo gyabwe, ebitala ne bibatema, omusaayi ne guyiika. Eddiini eno esobole okubaawo, eddiini eno esobole okunywera, naawe ekutuukeko. Ojjukira bulungi Nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'ali e Badiri, kimaze okukakata nti bagenda kusisinkana, bagenda kulwanagana. Olowooza byalimu nti nno ndi wano mu kava, nina emmundu erina ekizimbulukusa, ntunula bwe nti nenengera nenkasuka omuzinga? Nedda, wano kusisinkana face to face. Buli omu akutte ekitala, mafumu, asinza amaanyi yatema munne. Nabbi sallallahu alaihi wasallam awanika emikono n'alaajana. Kyenjagala mu bigambo bye yagamba nti ayi Allah, bw'otaataase umma eno tewajja kusigalawo muntu yenna akusinza ng'akwawula mu bwomu bwo mu nsi yonna. N'olwekyo tukuwanjagira otutaasa eyo eddiini basahaba gye balwanirira gwe gy'oli okuzannyiramu. Wayansuruna Allaha wa rasulahu, nga baataasa Allahu azza wa jalla n'omubaka we. Ulaika humu sadiqun. Allahu azza wa jalla akakasa n'agamba nti ulaika hum as-sadiqun. Abo nno aboogerwako Allahu azza wa jalla baatulaze beebo abaakakasa amazima, baagakakasa mu bifuba byabwe, ne bagakakasa ku nnimi zaabwe,
ne bagakakasa mu bikolwa byabwe ebifuba byabwe. Amazima gano omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ge yajja nago gajjula mu bifuba byabwe ne gayitira ku nnimi zaabwe ne galabika mu bikolwa byabwe. Baataasa omubaka, baataasa eddiini eno, baataasa Allahu azza wa jalla, awamu n'okubanga talina bwetaavu kubeera ng'ataasibwa. Asobola bulungi nnyo okulagira obulagizi kibeewo ne kiba, naye Allahu azza wa jalla ayisiza okutaasa kwe, ayisiza ku mikono gy'abaddu. Abaddu bano basobole okufuna ejjana eri gy'ayogeddeko waggulu, jannatin tajiri tahtiha al anhar khalidina fiha abada. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, mu eyo aya eri mu surati al-Hashir, Allahu azza wa jalla ayogera kuba al-muhajirina, ayogera kuba muhajirina, abasenguse, abasenguka ne bava e Makka ne bagenda e Madina nga ki ekibatuteyo, bagenze kutaasa ddiini yaabwe na kusimba makanda, establishing an Islamic state, dawlatul islamiyya. Ne balyoka basinziira eyo ne bakomyawo foosi, obusiraamu ne butalaaga, ne butuuka mu bifo, ne butuuka almost mu buli kanyomero kansi. Obusiraamu bwatambula nga businziira Madiina ne butabaala ne butuuka ne mu Europe nga buyitira ku mikono gy'abasahaba bano Nabbi sallallahu alaihi wasallam abe yalinga nabo. Allahu azza wa jalla baatugambye okubeera nti tubagoberera mu bulungi. N'olwekyo kyatteeka gwe omusiraamu ayagala okufuna essanyu, okusiimibwa Allahu azza wa jalla, okuba nti ogoberera basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, teeka okubagoberera. Awo weneewunyiza oyo ajja n'agamba nti abashiya basiraamu era baganda baffe, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jjukira bulungi ensonga lwaki twatandika omusomo guno, nsonga ya Anas Kalisa, okuvumirira abasalafu n'okugamba nti obusalafu tebuliiwo. N'ayogera ebigenda n'ebidda, n'alaga nti Islamic Republic of Iran be bokka abasobola okugamba ku America, era be basiraamu abatuufu abalwanirira ensonga y'obuyisiraamu. Naye abo bennyini bayogerako abo bavuma baswahaba ne babakaafuwaza okuggyako baswahaba bana bokka. Naye abasigadde bonna bakafiiri. Onoyogera ku Abubakari, subhanallah. Onoyogera ku Umaru, Allahu akbar. Mu bakhalifa abana betumanyi obulungi, Abubakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan ne Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum, bakkirizamu omu yekka, ye musiraamu era yemukkiriza. Bano abasatu abasigadde bakafiiri. Kati kyewunyisa omuntu okuyimirira ku magulu gabiri no defending abantu abo abavuma basahaba abatabalabawo ababayita abakafiiri, gwe n'ogamba nti basiraamu nnyo era bannaffe baganda baffe. Ddala oba olina amagezi agategeera oba bubeera bubuyabuya nga tomanyi what is going on at all. Kuba omuntu atali mu bubuyabuya ategeera obulungi obusiraamu buno okuviira ddala ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'okujja okuyitaayita mu byafaayo okutuukira ddala ku mulembe guno gwe tuliko. Ebigambo ebyogerwa abashiya, ebikolwa byabwe towards ahlu sunna wal jamaa, tosobola kuyimirira ku magulu gabiri n'ogamba nti bano baganda baffe era basiraamu. Ekyo kyokka nga totunudde mu birala, ekyo kyokka ekyokugjawo basahaba n'obakaafuwaza, tosobola kuyimirizaawo eddiini okujja ng'olina basahaba, kuba eddiini eno be bagikusomesa, be baalina omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga mulamu. Obubaka bukka, ebigambo n'abyogera, yalina abawandiisi. Buli Jibuliiru lwe yaleetanga kyonna kyaleese okuva eri Allahu azza wa jalla, nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama atumye abawandiisi be nga bagamba nti Allahu azza wa jalla agambye bw'ati ne bw'ati ne bw'ati, nga bawandiika.
abakwata mutwe nga bakwata wahakadha kati gwobajjawo otya n'ogamba nti nno gwotegeera obusiraamu okusinga abo basahaba abaalina omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalla wallahi tekisoboka obubeera bwewunzifu bw'amagezi era oyo yenna abalwanirira subhanallah wenoonyeza ekifo kyo wawooja tosobola kubeera mu ba ahli sunna wal jamaa ng'ogamba nti abashiya basiraamu tekisoboka busobozi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza ebigambo bya Sheikh As-Saadi Abdurrahman As-Saadi rahimahullah bikyagenda mu maaso naye biidhinillah olwaliro tugenda kukoma wano nga ku mulundi ogujja insha Allah Allahu azza wa jalla bw'anaaba tuwadde obuwangaazi tujja kutunuulira ekitundu ekyokubiri kyekiruwa. Allahu azza wa jalla agambye nti والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. tulabye bamuhajirina bebani briefly twaga tutunulire wal ansar naba batasa then tutunulire walladhina tabauhum bi ihsan. Aye nirimwe emiteeko gy'abantu esatu abasenguse abatasa naba abajja oluvannyuma nga bagoberera bano emiteeko gy'abantu ababiri bano abakulembera. Gwe nange twenyigamu bulungi nnyo mu bantu abo. Mpanjagira Allahu azza wa jalla atuteekemu abo abajja okubanga bagoberera basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallama mu bulungi. Mpanjagira Allahu azza wa jalla atukingirize endaba enkyamu eri basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam. Malizanga mpanjagira Allahu azza wa jalla ekisa ekingi atuteekemu abo abawulira ebigambo ne batwalamu ebyoka eby'omugaso ebirungi byonna ebiyitidde ku lulimi lwange. Allahu azza wa jalla yansobozesezza okubibatuusaako. Ensobi ezibaddemu zange nga nze era muwanjagira abeere nga nsonyiwa era muwanjagira aleme okuzibafuulira ekibabuza. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم علم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم علم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم علم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.